Eno ye programu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki mwebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi ne batuuseeko ne be twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe. Empiso efumita erumya ate ewonya. Jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza. Empiso esiiwa naye ewonya. Mujja kiwulira. Bw'okwatanga ekkubo ne weegenda ne weetonda ku lwange oba omuntu yenna yeetonda ku lwange nga yeetondera famire ya Kajiiji yamuyitanga Kajiiji ne yeetondera Mayiga bw'atyo bwe yabayitanga nga bwe yabyogeranga bwe ndi mu byogera bakukubanga ne bakutta ebyo yabigambanga mutabani waani Junior ate famire ya Tamale Mirundi Junior bonna ne mukufa kwennyini bagamba nti omwana gwe bawaddeyo mu media. Empiso yeetonze ku lwa famire kubanga Tamale Mirundi yawummula kakati ono aliwo kati essaawa eno ye ayagala okukolagana ne Buganda ye oba ne famire ng'abantu abakoze ki abasigaddewo teyagambe era teyalayiddeko nti tetuliddamu kuvuma Bwakabaka oba tetuliddamu kuvuma muntu nedda yagambye beetonze buki bwetonze era n'oli n'abasonyiwa olwaki olw'ekyo kakati ye famire yo yazzeeyo mu layini ontegedde kakati ono ate abaana ba Junior be bali yeetondeera ku bya Junior nga oli yabadde yeetonda jjukira Junior makaago muzzukulu. Empiso Junior olunaku olwajjo bwe yabadde ayogera alina ebintu bye yatunokoleddeyokko n'agamba nti abo abantu be mulaba baleetera taata wange okubeera mu mbeera eyo ng'ayogera nayekka. Kino n'omugenzi yalinga akyogera. Njagala tukkirize mwami Mirundi omugenzi ebiseera we yabeerera ng'akolera Buganda. Empiso ebintu bino obote ebyokwebulankanya buli kadde wano abantu babulire bwe n'olimbira mu kigambo gavumenti ne president luli twakitegeera ne tukiwulira ati kano kikulage obote luli wajja wano ffenna ne twadimiitinga wuliriza oyogedde bulungi olese example kino tukifule kyanga kale katono olese example kakati kino tukifule awo katuulira kajja tuulira tukaleka wuliriza ate lwaki mukifule kyangu nga kizibu olaba kibalemye muri bangi leka tusooka tumuwe omukisa nedda what is government tutandirewo government teriko nyiniyo yaffe akikulembera ye mukulembeze waayo president order Runesa Properties yeffe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka na 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 shoyo olunaku olwaleero egenda kubeera crossfire tetugenda kubeera bantu balamu nnyo
olw'ebigenda mu maaso. Ekisookera ddala Tamale mirundi omugenzi mu kufa kwe kwakuba abantu bangi, ekikwe kwatwewuunyisa, naye nga Mukama bw'atyo bwe yakola ki, bwe yagerera, bwe yasalawo. Now ekiri ku mimwa gy'abantu olunaku olwaleero famire ye Bukolokolo yeesitudde n'egenda e Mengo mu ofiisi y'ekitiibwa Katikkiro batwale officially okwetonda kwabwe olw'ebyo omugenzi Tamale mirundi bye yasobya Obuganda ne Katikkiro owa Buganda okutwaliza awamu. So omwana omumanyifu mu famire eyo Tamale mirundi junior nga kakati erya senior yalyeza ayongera nnyo okuwakanyiza ddala 100 ku 100 ekikolwa ekyakoleddwa famire ye eyagenze ne yeesitula mpaka e Mengo ne yeetondera Obuganda ne Katikkiro. Omwana agamba taata yakusobya ki oba yasobya ki Obuganda naawe Katikkiro kye twetondera kyatatugamba kwetonda. Buganda nayo tubuuza bw'abanga yasobya nnyo Tamale mirundi mu kuziika kwa Tamale mirundi erina obubaka bwe yawa obwava mu Buganda kwonna nga tukozesa ka humanity. Ntandikidde saidi zeeno. Nafunye opportunity ewulira ebigambo bya Katikkiro byayogedde. 1 Katikkiro agamba bongo obwakabaka bwa Buganda newankubadde baawulira obulumingi era bakemeetererwa okubaako kye boogera oba obubaka bwonna okubanga buteekebwayo okujjukira Tamale mirundi beeraliikirira ne bagamba naye kinaalabika kitya, tunaafuna bigambo ki okuva eri famire eya mirundi, era tebaateekayo bubaka bwonna. Bye byabadde bigambo bya Katikkiro. Nagamba ng'obwakabaka tebalina bigambo bye baakola ki bye baateekayo. Eyo teyalibadde nno point nkulu mu byonna. Nja kutunuulira omwana Junior mutuufu, naye engeri gye yapakegingamu ebigambo by'olunaku lw'eggulo ng'ayogera yenkyamu, kubanga taata we bwe yalinga mulamu byonna yajjanga abyogera. Bw'okwatanga ekkubo ne weegenda ne weetonda ku lwange oba omuntu yenna yeetonda ku lwange nga yeetondera famire ya Kajiiji, yamuyitanga Kajiiji, ne yeetondera Mayiga, bw'atyo bwe yabayitanga nga bwe yabyogeranga bwe ndi mu byogera. Bakukubanga ne bakutta. Ebyo yabigambanga mutabani waani Junior. Ate famire ya Tamale mirundi Junior bonna ne mu kufa kwennyini baagamba nti omwana gwe bawaddeyo mu media. Ne babaga ffe temutwatakinganga mu kintu kyonna, wabula oyo ye gwe tubawadde mu media, buli ekikwatagana ne media gwe muba mulumbanga. Era Junior mu opinioni ye mutuufu, naye engeri gye yapakegingamu ebigambo mu katambi jjo ye yabadde embi. Tetuganye ebya kitaawe bye yamugamba yabitwala, naye kati taata takyaliwo. Mukama yamuyita. Mu kubeera nti taata yamuyita, omwana okukuuma taata we bye yaleka, tuyina enjogera gye tutera okukozesa mu Bwakabaka mu Buganda, naye tejja kuba nnungi kanjireke. Naye balubaale w'omulamu olwaleero taata wa Junior taliiwo, Junior yaaliwo. Nti byonna Junior byayogera olwaleero ne bw'anayogera ennyo ng'alaga abyogera ku lwa kitaawe, bigambo bye, era abamuwulira bawulira ye byayogedde. Era Junior tali liable ku bulanda taata kola mu bulamu bwe, kuba buli omu ayina olugendo lwe. Era Junior talina moral authority kwetikka badeni yonna eya taata we. Kyenva nagambye nti packaging y'ebigambo newankubadde yabadde mutuufu, packaging yabadde nkyamu, naddala ng'ayogera ku institution ey'amaanyi ng'Obwakabaka, naddala ng'ayogera ku famire kuba nalabye ng'atuuka n'okubeegaana, n'atuuka n'okwagala okufunayo erinnya mu b'embogo, era ne bamutuuma Kyagulanyi. Ye yali yeetuumye, yaya mumpa erya Kyagulanyi. Junior ne bw'anaagenda wa yonna yonna gy'anaagenda eri famire ye bali bantu be, era ekyokubiri bali bantu bakulu, baalabye nga bo kiri worth it
ogenda okwetonda nokkiriyalinga erinnya lya famire yaabwe. Munnange mu buli famire mubaamu omuntu gwe bayita kyewaggula. Kebere famire yammwe kebere y'abaganda bange bali mubaamu oli nga ye kyewaggula nga mmwe muyina okugumira emiggo ku migongo gyammwe. Nga mmwe muyina okugumira emiggo ku migongo gyammwe olw'ebyo byayogera ne byakola. Kakati olwaliro famire ya mwami Mirundi bweba yavuddeyo okugenda okwetonda ku lwa mwami Mirundi omukukunavu ayina ebyafaayo mu ggwanga lino Uganda buli omu byatagenda kwerabira kubanga twakolako ne program nembaga nti ffe tuli mu mawulire olw'abantu tuli mu mawulire olw'ekyokulabirako kye twalabira ku muntu nga Mirundi. N'olwekyo byonna ebyaliwo byaliwo naye n'abali abalamu kati olwaleero bwe baba nga balaba nga okwetonda kuno kwabadde kugwanira bo be batakimanyi nti Mirundi takyaliwo. Ekyo nakyo kikulu batunuulire. Tuli mu kugamba famire era tuli mu kugikunya era tuli mu kwetikka badeni oba famire yeetikka badeni yeetonde ku lwoli eyawummula naye akyaliwo era bye yatuvuma bigenda kudda emabega. Waliwo ebintu ebimu bye tuleka ne bigenda mu bulamu ak'obuntu ne kajja oluvannyuma wayi gundi yampisaamu eggaali naye gundi oyo takyaliwo kambireke bigende. Era Katikkiro bwe yavuddeyo n'agamba nti famire ya Mirundi byonna ebyakolebwa obwakabaka bubaddiddemu. Nawulidde nga ndi relieved mu mutima naye ate ebigambo by'omwana nabyo teweerabira nti bikulu kubanga omwana ali mu kuteeka mu nkola taata we bye yamugamba mu bulamu teweetonderanga famire ya gundi teweetonderanga gundi ne gundi n'ekyokubiri n'amugamba weetonda wakola ki. Wenyini Samuel Zinga ndiwo ensonga za Junior. Ensonga saagala kwogera ku nsonga za Junior n'Obuganda kuba omukulu azoogeddeko naye realistically leka tutunuulire ensonga nga bwefaanana. Esookera ddala ffenna tujjukira bulungi Tamale Mirundi bye yayogeranga ku Bwakabaka naye si ku Bwakabaka yayogeranga ku bantu abali mu Bwakabaka si Bwakabaka. Mujjukire nti tulina abantu bangi e Buganda awo waggulu awo. Kati nze nga artist ninawo history wange mungi waggulu awo. Kuviira ddala ku Bakatolo Bwama abasajja nga Bakayibanda abasajja nga abasajja abo. Waliwo Buganda awo abantu bangi abakoze ebintu ebirungi ne babeera suffocated ne baba suffocatinga. Kakati ate abamu omanyi abantu batono nnyo abavaayo nanyiiganaga nti nyiizi abasinga bafa nabyo. Nja kuwa example y'omwami omumuwulira nnyo ku mupiira omusajja yali wa mupiira Yusufu Baliruno. Yusufu Baliruno musajja Muganda ayagala Obuganda yaweereza Obuganda naye gaakaba gaakomba era olw'Obuganda bwe yaweereza era bwe yaweererezaamu. So tukkirize waliwo abantu abakaaba olwaleero ettaka lye balibbi okyegedde oli ne bamubbako ettaka naye ng'abalibbye be Buganda naye Muganda era baweereza that is BLB Buganda Land Board. Kakati nze kinzizaayo kwogera ku institutions as a community expert manyi nti institutions zino bwe zisimbibwawo bwe zibeerawo zibaawo olw'ekigendererwa ekigazi era ekirungi. Naye ebiseera ebisinga abantu bano bwe tuteeka mu institutions babi balina emitima emivundu okyegedde ebyekinyanya egikenyentereza abantu emmeeme ne bakozesa abantu ensobi. Muntegedde bulungi kati abantu bakola ensobi ez'ekikulu ekyo mwe mukimanyi mwabawagira Bobi Wine mukimanyi nti Bobi Wine olunaku lumu baasendako ku biiki ye Busaabala naye empapula zonna azirina okyegedde bulungi nnyo buli kimu ng'akikola ki ng'akirina akulaga nti
wano nafunawo mu buki mu butuufu saakomaawo ne nteekako development ne bajja ne bagikola ki ze siwagira Bobi Wine nekyo kyampisa bubi until today buli lwenkirowoozaako lwempita ebusaabalayo ku biiki ye njijukira Buganda yennyini Buganda Land Board bwe yagenda lya Bobi Wine ate nga yennyini ye yamukkiriza ontegedde kyokka ate nga yennyini era yamuwa empapula ezimukkiriza okola ki okubeerawo so bwe tuba tudiringa n'ebintu bino era mbagamba mmwe mwenna abanyiigira Obuganda si kyamagezi kunyiigira Buganda as an institution tubakube abatta abantu omugenzi kye yaliko abali mu institution kati olw'okubanga nti omukisa omubi gujja nti oluusi oli ayinza okulwawo okufa n'abeera mu institution n'ofa ng'ali mu institution kitegeeza era ne ganaaba amabugo era ajja kuganyigiriza tegajja kujjawo akulowoozesa nti institution yakunyiigira so nga ate si institution ebe kunyigidde nze musajja Muganda neddi yange ye akabbiro ku nguvu okyegedde nsibuka wa jjajjange ebusujja obuto ontegedde ndi musajja Muganda atateesebwako Buganda enkwatako directly kati tosobola kukeera ku makya nonyigiriza naye bwe kibanga obuzibu buzze eri Obuganda sisobola kunyiigira Buganda nensobola kunyiigira omuntu ali mu ofiisi eyo obwo obuzibu bunene nnyo. Having said that tukize nti Obuganda bulina nga abantu bayise mu Buganda ab'enjawulo nga banyigiriza abantu nga beekweka emabega wa Kabaka bangi so musi babiri si basatu si bana okutuukira ddala ku bantu bano ab'emiruka aba wansi eno waffe mu byalo bano ab'emituba simanyi baaki olwaleero tulina omuntu mulamba yafa ontegedde yali mukulu wa kika naye ogenda okuwulira ebyogerwa byonna tebikola sense lwomwa otegedde oli naavayo naga nze namutuma bamutte kubanga ABCDC ng'ate byayogerera owulira bidijjenuwe ebintu byayogera abikuleeterako ne evidence nagamba kino kiri bwe kiti twagenda mu gundi mu kooti ya gundi ya Kisekwa kooti ya Kisekwa n'esala bweti ate ebigambo era ne bigaana so abantu muyiga obuvunaanyizibwa temubba bifundikwa by'abantu omulululu ogwo okozesa institution oli mukubba bibyo bye byagobeza Kisaaka gw'oli mu institution y'abendi KCCA gw'oli mukola bibyo business zo naye tujja otegere bulungi nnyo so this is kino kinene okusinga ku junior ne taata we kakati bwe tudda ku ekyo tukkiriziganye nti ekisookera ddala junior wa ddembe okukolayo ebyakola ki byakola ne biwayogera omuntu bw'omunyiiza waddembe okunyiiga nga bw'akoze ki ate buli muntu anyiiga munyiiga buli omu anyiiga munyiiga ye Museveni bwe yanyiiga mu 86 yagenda mu nsiko ontegedde omulala bw'ayanyiiga waliwo abanyiiga ne bagende wawe ne beebaka gundi yanyiiga n'adde ewuwe gundi yawangula akalulu yali semwogerere yawangula akalulu bw'awangula akalulu okusinza ku history omwami omu bamuyita simanyaani agenda ku electoral commission ekiseera ekyo agamba oli nti bw'otalangirira Obote tosula ontegedde alangirira ani Obote bw'alangirira Obote semwogere n'anyiiga n'agamba sijja nakulya mmere ye bw'atyo bwe yanyiiga n'adda ewuwe waka nakola ki ebiseera ebyo abaaliwo Museveni ne bagenda ewuwe ne bamugamba owange sajja atubbye owangudde naye atubbye tugende tulwane yabagoba n'abagamba mulumaleko mulumaleko temundeetera bizibu ontegedde kakati kitegeeza nti ye bwe yanyiiga yagamba nti no mumuleke Obote
ontegedde buli omu alina enyiga kakati buli omu alina enyiga ye Junior yanyizibwa ati naye kakati Junior alina just kubeera calculative mu bulamu bwe bwonna obw'obulamu biyinza omuyamba oba obutamuyamba. Junior kyemusaba mukwano gwange Junior ategeere omanyi kikulu nnyo okumanya naye okutegeera kye kisinga. Okumanya ebintu bingi kyamagezi naye okutegeera waakiri obeera ng'otegeera ebintu bitono nabwotegeera kimu naye ng'okitegedde okusinga okumanya ebintu bingi naye nga totegeera. Kakati ku nsonga eyo nja kuga nga tuvaawo era obudde anna akati obudde bwa wano obudde bwa wano butama. Kakati badde kugamba nti Junior kyalina okukola alina okutegeera nti eri famire ye. Ekyokubiri alina okutegeera concept ya mwami gundi muganda wa Tamale Taata Sali concept yabadde endala yeetonze ku lwa famire kubanga Tamale mirundi yawummula. Kakati ono aliwo kati essaawa eno ye ayagala okukolagana ne Buganda ye oba ne famire ng'abantu abakoze ki abasigaddewo. Teyagambe era teyalayiddeko nti tetuliddamu kuvuma Bwakabaka oba tetuliddamu kuvuma muntu nedda yagambye beetonze buki bwetonze era n'oli n'abasonyiwa olwaki olw'ekyo. Kakati ye famire eyo yazzeeyo mu layini ontegedde. Kakati ono ate abaana ba Junior be balyetondeera ku bya Junior nga oli yabadde yeetonda. Jjukira Junior mu maka ago muzzukulu for your information mu maka ga Yowaana Mirundi ne maama Tamale muzzukulu eyo layini ndala ontegedde bulungi nnyo. Kyokka ku lwono ono mukulu we ate ono yakutte ekifundikwa kya Yowaana yeetonda ku lwa kitaawe ne famire yonna olw'omwana ono muganda we mutoowe eyayogera ebitajjansa ebyanyiza obuki obuganda. Kitegeeza butegeeza nti ono yabadde akola mulimu gwe kuba era simunenya Uncle John lwa nsonga emu nti yakoze omulimu gwe ng'omusika wa Yowaana Mirundi ye omulimu gwe yagukoze era kati gundi ne mwavuma obuganda nga bw'ayagala yamanyi ekiriddako kigenda kubeera between ye ne baavuma naye kyayogera si kyakika kubanga yo wano muzzukulu si mwana. Kale Ssentebe Sajime ndiwo ensonga za Buganda ne Junior. Ensonga za Buganda ne Junior ekisooka njagala tumanye era tutegeere nti Tamale Mirundi omugenzi mu kiseera kino okusookera ddala Junior mugambye nti ye senior taliddawo ye ne bwana akyeyita senior aba senior yavaawo ono Junior tasobola kwambala ngatto zooli. Ekirala Tamale Mirundi yakolerako Buganda. Mukulu ono yakubuuliddeko abamu ku bazze bakolera Buganda ensasula gye basasuddwa. Tamale Mirundi yali munnamawulire. Enteekateeka za Kabaka okudda n'embaga ya Ssaabasajja Kabaka Tamale Mirundi nga munnamawulire yabirimu nnyo. Tamale Mirundi tayimiryangako n'avuma institution Buganda. Ne mutabani wa kimanyi era yagambye talina buzibu na Buganda ayina buzibu n'abantu kitaawe bwe yakola ki ffenna tukkiriza nti Junior olwaleero obudde bwe yamala ne taata we bungi okusinga abantu bonna mu famire ya Mirundi. Mirundi ayina pain, Junior ayina pain gy'ayina abalala gye batalina wadde baana be. Obeera ne mukwano gwo n'afa n'okaaba kungulu ne mutima. Junior ayina obulumi bw'ayina munda
era njagala omuntu ali eyo yeebuuze lwaki mirundi obudde obusinga yabubeeranga nnyo ne mutabani we baayogera ebintu bingi. Junior nzikiriza alina ebintu byatayogerera byatajja kwogera kuba neggula era yabadde alina byasunako naga naye kakino kankyogere alina ebintu byamanyi. Ffenna bwe twali tulaba okuziika kwa mirundi muwala wa Tamale mirundi yagamba taata wange yafa yayina stress. Taata wange yayina stress. Sabo producer nkole ntya? Okay. Taata wange yayina stress. Naye yafa olw'abantu be yakolerangamu abamu stressinga ne bamuteeka ku kisenge. Junior olunaku olwajjo bwe yabadde ayogera alina ebintu bye yatunokoleddeyokko n'agamba nti abo abantu be mulaba baleetera taata wange okubeera mu mbeera eyo ng'ayogera nayekka. Kino n'omugenzi yalinga akyogera. Njagala tukkirize mwami mirundi omugenzi ebiseera we yabeerera ng'akolera Buganda n'ebiseera we yabeerera mu nnamawulire biri byenkugambye emabega ayina ensobi kuba mirundi abadde tasanga muntu n'avuma abadde ayina abantu bakwatako kati ekirifane ng'abantu abo bayogerako oluusi weesanga n'atali ku bya mirundi abantu abo aboogerako nti nga tunenya mirundi tutunulemukko n'olwaleero mirundi tumuteeke mu katu nti obadde ne kitaawe ebbanga ayina ebintu byakugamba kuba famire ya mirundi wadde twogedde famire si yonna bakutteko njuzi mu mirundi abadde n'amaka ga mirundi emeka se ebiri esatu ekitegedde ne waagenzeemu yes yabaddeemu kitegeeza waliyo eno sayidi etakkiriza naye ekituufu ye Uncle John kye yakoze ye nga Uncle John yakoze ky'alina okukola then Junior alina obulumi bwe ng'amanyina lwaki kitaawe yatuuka ku ekyo si kyangu olwaleero okuvaayo ayimirira agambe nti nange abo mbasonyiye. Saagala twerimbe Junior olwaleero munenyaako ekintu kimu si munenya wabula embeera gy'ayitamu kati engeri gy'apakeginzeemu ebigambo bye ng'ayogera ng'abireeta oba oli awo yakurosinze line okitegeera naye ate nakyo oyinza obutakimunenyeza olw'obulumi bw'alina di omufu dwe twatandika omusalira omusango abalamu ffe tulina okusonyiwa abafu ebyo bye batukoze bw'oyimirira ng'oli muntu munene obwenkaniddeawo nga Katikkiro wa Buganda n'ogamba twalowoozaamu okusindika obubaka nga banaagamba batya n'ekyo kifaananyi kibi kuba olwedde oli agenze kitegeeza waliwo mmwe olutalo lwammwe ng'abantu si institution Buganda ng'abantu wakati wa Katikkiro omukulu omugenzi gwe yalumbanga abo ababiri balina olutalo. Junior si alina okuyingiramu olwo olutalo naye Junior waali kubanga amanyi era obwedde akugamba nti sobola kwetondera muntu eyaliisa kitanga akakanja sisobola kumwetondera kale bw'aba ayagala kumwetondera dwaki ye yasigaddewo nga mulamu teyakutte ekkubo najja oba najja mu kuziika oba n'asindika obubaka era n'akuwa n'ekyokulabirako naga Kyagulanyi teyaliiwo naye yasindika obubaka Katikkiro n'obwa Twitter ne bukulema kati tukkirize ne Katikkiro ng'omuntu ensobi weeri saagala kunenya nnyo Junior
ku lw'ebyo bye yayogedde. Junior musaba ekintu kimu, akakanye obusungu, abeere mwegendereza, kubanga leero abiisanya n'abantu abaali batunuulira mirundi nga bamuyinako history, ng'oli ne bwe yandibadde ayagala okubaako ekintu kyonna kyakola mirundi, abalina kaamujjukirako, baasekako. Agawaayi kati nsaba mirundi Junior bw'abanga alina ensonga emutabudde agezeeko gituwa mu bulungi, kubanga byabadde ayogera bituufu. Naye engeri gye yabireeseemu ereetera omuntu eyandibadde agamba nti kino kituufu ne kino kituufu okulaba nga amukubamu ebituli. Yes. Kale empiso ekyagenda mu maaso kakati ensonga za executive director wa KCCA mpaka nakati abantu abafa ekiteezi mu kasasiro ng'abumbulukuse tebaggwangayo wansi eyo. Wabaddeyo juzi okwekalakaasa ng'abantu abatafuna bantu baabwe ate nga n'amabugo tebaagafuna olwakuba nti tebalina death certificate. Kati nange ne mbuuza atalina death certificate banaakakasa batya nti okoze te. Kyokka ate tetulina n'ono bwe tumunenya nti abalina okukola okumuwa omulambo gw'omuntu we bagamba bakoze eki, balina we bakomye oba babuliddwa. So Dorothy Kisaka y'omu ku abo kati abanenyezebwa ku njege eyo. Kubaddeko deputy we ne director of public health mu KCCA, abo basatu bafuumuddwa. We twogerera nga twafunyeyo nadde abantu ababaddira mbigere ab'ekiseero ekigere eky'emyezi 3 president yakola ki gye yabawadde. Nga ntandikidde wotone olowooza Dorothy Kisaka ekibonerezo kino okuwummuzibwa kwe tukutwale ng'ekibonerezo, era bwe kiba nga kibonerezo kimala okusinziira ku ebyo ebyatuuka ekiteezi n'ebituuka n'okutwaliramu obulamu bw'abantu. Tebamuwadde punishment emala. In fact, in my own opinion, omukyalo oyo ku bigambo bye yayogera teyalaga remorse yonna oba bulumi bwonna ku bantu abaafa, kuba yavaayo n'atugamba olw'abantu yagamba 6 olw'abantu abo bokka abaafudde mbundekulira omulimu gwange, famire yange enaalya wammwe. Omukyalo oyo mu bantu abalina okuba emabega w'emitayimbwa abanga Mwamiti Buhabulwa ali genuine, omukyalo oyo abadde alina okubeerako. Era mu kifo ky'okukwata abaana aba NUP n'abaggalira, abantu nga ba mukyala Dorotia be balina okubeera emabega w'emitayimbwa leero, kubanga wakati mu bulumi bannayuganda bwe baalimu bafiiriddwa abantu baabwe, togenda kujja obaduulire bw'otyo kubanga gwe oli mu position eri waggulu nga olabanga gwe atagenda vaawo. Ekyokugobwa kw'omukyalo oyo in my opinion era ndabanga ekyamankwetu, kuba leero ogenda kuwulira nti bamugobye mu Kampala Capital City Authority, enkyo omuwulire ng'ali mu kitongole kirala, ng'ali mu kitongole kirala kyakulembera. Nti kino bakikola Mwamiti Buhabulwa atera nnyo enkola eyo okugiyitamu ey'okugumya bannayuganda okubalaga nti ali bumu nabo. N'agamba ani gwe bataddeko olukongolo leero nti ono Dorothy n'akakiiko kano akamuddiridde deputy n'abalala kati kambajjewo bawummuleko. Abantu abo emirundi mingi bw'abanga munyiivu nnyo, bino mbyogera nga nyimirira ku bigambo ebyayogerwa omukyala Jennifer waliwo odi yalikinga ng'alaga nti ye ekyamuleetera okuwaŋŋanguka fuluma Uganda nti mu bbanga ttono nnyo baali bamulukidde olukwe abeere nga jibwawo bugibwa. You get it? Odi eyo yalikinga gyeri ku mikutu emigatta abantu. Kikulaga ki? Ti Jennifer yandibanga akola emirimu gye, naye ng'emirimu gye yatuuka wakati awo n'akola blanda eyatabula either bakama be oba abantu abalala be yali akolagana nabo, kuba teyayanja ani mutuufu yali ayagala kukola ki kumugjawo. Ng'era bwe tuwulira mbadde nkyagamba nti odi eyo nga gye wawulira eriikinga
byebimu byebibaddewo emabegako ku mukyala Rebecca alitwala Kadaga nga Kadaga alaajana nti obulamu bw'abantu bano nga bavudde mu bifo ebyo bubeera mu matigga. Era olwaleero omukyalo oyo tujja gamba nti no bajja mutwala ewalala tubiyite ebyamankwetu naye nga tomanya ate pulaani B eyimiridde etya kuba Kadaga alaajana Jennifer twawulira audio ng'erikinganga alaajana tulina n'omukulu gwe twalabye ng'engeri embeera gy'alimu tewoomya nakabululu era akadde konna bw'owulira waliwo eyaŋŋambye nti awulira akawoowo k'olubugo akadde konna ebintu byandijja obubi n'olwekyo omukyalo oyo abadde agwana abeere mu kkomera kubanga ndaba ekkomera liri beta era lijja kubeera nga limutereka bulungi okusinga ebweru compared ku mbeera gye tulaba eri mu ggwanga n'obulumi abantu bwe balina abaafiirwa abaabwe abatafiiriddwako gwe kennyini ogambye nti naguno gwako emirambo egimu teginnalabika ate ng'abamu tebannaba na kuliyirirwa abantu abo mulimu abamalirivu mu abo kubanga buli omu alina engeri gy'anyiigamu muganda waffe abadde atubuulira mu programu nti obote bwe yanyiiga yaddaaka n'akola ki n'atuula okiwulira kakati buli omu alina ennyiiga gy'anyiigamu wanditunulira bano abaafiirwa abaabwe ng'ebigambo biri omukyalo oyo bye yayogera bikyabali ku mutima leero omuntu y'omu abadde atambula n'abakuumi bw'ahandinga over today leero awaddeyo office baba muggyeko tagenda kuddamu tambula nabo bw'aba abadde n'emmotoka ya gavumenti tagenda kuddamu kubeera nayo kwegamba obulamu bwe in my own opinion buli awo. It's not a big deal. Okay. In my own opinion. Opinion you it's not a big deal. Okay, taina nnyo makulu but at the end of the day taina makulu. Takoze sente zabbyeko zabalyamu. Tusimbulire ddala awo wenyini no sente zabbye kiri nti kisakato mubiki le sente zatutte babadde bamusasula omusaala okukwabaalya totandika gamba mbw ate katakyalina security takyalina mmotoka so what be babikkira mu kasasiro ate bo balinayo emmotoka eyo wansi. So the idea is very simple. Leka tugamba abantu ebigambo ebituufu naddala abo abavunaanyizibwa. Mwami Museveni njala okwebaza bukyanga kwegamba myaka gy'ofuze. President Museveni bengalo mukube engalo oli mukama waffe bengalo kanze kubire nedda genda maaso obudde bubwo mulira lwaki yakikoze egira obasoke mwaka njagala okwebaza pulezidenti w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa olw'omulimu omulungi gwakoledde eggwanga. First of all tukkirize tugaane ne bw'aba mubbi wa bululu kikula ki tosobola kubba bululu myaka 4 ng'obba bubbi okitegedde ne bw'obanga oli mufuzi mubi tosobola Museveni abobbidde emeka naawe anti mpuliriza anti tosobola kubanga bannange I need protection. Okay, yourself. Obadde ku Kisaka. Njagala okwebaza President Yoweri Kaguta Museveni. Omwebaziza emirundi mingi tutegedde. Anti lwaki omwebaza? Olw'okugoba omuntu atalina mugaso mu office n'ateekamu owo mugaso ekyo bannayuganda bangi including me tubadde tukiyayaanira bulijjo. Eggwanga lyaffe ekimu ku bituzizza emabega ye pulezidenti olumu okulirakisinga ku bantu abatalina kye bakola mu office n'abaleka ne bayinaayina abantu ne bakaaba abantu ne babonaabona abantu ne bakutawaana naye nga bo bali mu office bakola ki banyumirwa. Kakati ekyo kimu. Ekyokubiri KCCA ng'ekitongole kyekimu ku bitongole ebisinza okukaabya bannakampala akayirigombe. Si ba taxi, si ba boda, si ba bunyeebwa ku kkubo, si ba tembeeyi, si bagikolera abano abeera
Otegedde omuntu ayera oluguudo afuna emitwalo 6 lwaki tozimuwa babanja emyezi 8 lwaki tozimuwa ekyo nakyo kizibu otegedde anti babawa nze simanyi bbanga lye babanja naye babanja kubanga emirundi mingi bazzi beekalakaasa nkirabye nga kijja kikola kikibaawo kati ebintu ebifaanana bwe biti bye biswaza gavumenti eno n'abakulembeze ba gavumenti eno otegedde bulungi byebyo bituswaza ng'eggwanga kubanga n'amawulire bwe gayita obuyisi ne bagamba nti e Uganda abeera oluguudo babanja I mean gwe Dorothy Kisaaka nga sente z'ofuna omwezi zisobola okusasula kumpi basobola basasula bonna lwaki kale teweefiirizaayo omwezi gumu kubanga sisuubira nti abadde afuna sente zikka wansi w'emiliyoni 3 emiliyoni 3 bw'ozaawula emitwalo 6 osasula abakyala bameka mu Kampala okitegedde bulungi nnyo so tulina okukkiriza nti President Museveni yakoze ekyokugoba abantu bano ate twagala n'okwebaza ow'ekitiibwa omugundi omunoonyereza wa gavumenti IGG Kalisoliso wa gavumenti okuba nti yakoze lipooti eno mu bwangu era neekola kyerina okukola kyerina okukola kubanga ebyo byebizibu bya Uganda well aba IGG kabeera IGG ontegedde oluusi ayambibwako anti ensonga ez'enkiza zimujjangamu ebyo bya bulijjo mpuliriza bulungi njagadde ku collective buli kintu eky'enkizo tewali kintu kyali kya nkizo naye buli kintu kyonna ne bweba poliisi olumu eyita amagye ne gayambako ontegedde mu nsonga ensonga bwe zitabuka bw'oba obadde olina omwana wo bw'oba olina omwana wo nga mulwadde bw'oba n'omwana wo nga mulwadde ng'olina ka kiriniki bulijjo akakujjanjabira omwana bw'ogendayo omusujja nga guyitiridde bwe baba nga bali genuine bakuwa amagezi ne bagamba mutwala omwana wa mu ddwaliro eddeneko okitegedde bulungi nnyo so kati ebyo si bikulu gavumenti ebeera unit emu kakati ono bw'ayambira ono bw'akwatako nono n'akwatako ekikulu kya byonna kwe kufuna results ennungi era twazifunye kakati ffe twongerera okusaasira abantu n'okugamba bonna bekikwatako bw'oba ng'okola ng'oli mu gavumenti abo aba KCCA mbalabe nnyo nga beefudde ekitagasa kati abasajja bw'obeera ng'oli wa public erese mazima ki okuba nti abantu kasasiro atuuka ku leve ekola olusozi lwa mountain lw'enzooli nga gwe okola ki do they even go there and check out bamanye ekigenda maaso I don't think nti abakulu abamanyi n'amakubo agagenda ekiteesi tulina okutandika okusala amagezi abantu ababeera mu office babakuwa office buli office yonna eteekeddwa okubaako kye bayita field work ogendako mu field okulaba bino by'oweereza by'osayiningako olupapula wano eri bwe bituuka bibeera effective kubanga eyo y'ensobi oli abeera mu Kampala awo ye n'alowooza nti omulimu gwe guli wano ku City Hall mu Kampala omulimu gwe omutuufu guli mu community guli mu bannakampala baagala emisolo gibeere nga giri revised bannakampala baagala okuyingira mu Kampala bafulume n'akaveera k'omugaati bannakampala kye baagala mirembe kye baagala ssanyu kye baagala kulaba nti ebintu bitambula bulungi buyonjo weebuli kakati gwe bw'obeera ng'oli mu Kampala ng'oli executive ng'oli ku level ya technical naye n'obeera ng'abantu bakaaba nga you are not caring enguudo mbi tukize tugaane Jennifer yakolera ddala mu budde bwe baamuwa ate n'akola bulungi yes alina ebyatagalanga naye byonna byatagala lw'abantu nga Lukwago yasinga okuba Jennifer okumulemesa okukola emirimu ng'era bw'alemesezza bano bonna abalala Lukwago ye office yagikozesezza kwagala kulwanyisa President Museveni naye n'atamanya nti Machazo yagala okulwanyisa President Museveni mulwanyise kubanga ne gy'abeera omanyiyo omanyi abeera Entebbe omanyi abeera Kololo omanyi abeera wa senga avaako mu office eyo n'agenda n'alwanyisa Museveni directly eyo office n'abaako gwagikwasa asobola okukola omulimu gwa bwa Lord Mayor obulungi kubanga Lord Mayor gwe tulina
alinganga muvuzi wa boda boda alinganga joka sawa Museveni bampisa bubi bannemeseza twagala ofugira ku mateeka mbusima twagala ofugira mu mateeka simanyi mateeka gatya gwe amateeka abantu tebagalya bannakampala tebalya mateeka ndaba ne mwamitibo habulwa joka mukolera bana yes joka kakati tulete bajoka bokka nedda sebo kitegeeza nti ensobi tesobola gololwa nsobi Lord Mayor tuyambe gwe tewali agenda kugoba wegobe ekibuga kibeere mpuliriza ekibuga kibeere nga kirimu abantu abafaayo eri bannayuganda kubanga oyo yalwana bulwanyi ntalo ochekere choka ye Lord Mayor yalina okugira okubiriza politically naye ayagadde nnyo azanye politics awo nga ali mu bya twala tugende simanyi biki simanyi Museveni gwe nokaba Museveni emyaka 2 ate nga ne office togivaamu kwa musho ya Lukwago namba kwata akazindalo kasike kaddao Lukwago leeta agenda senga agenda leero Lukwago genda Kampala you are not doing anything productive gwogugo gwakuddawo kubuzaabuza abantu kubasitwaza mbayirawo omubiri lwaki sigwe wagwayo mu kasasiro kati wayiwawo omubiri kyawo kwolu kale awo wenyini wetulisa Jimmy omanyi nina obuzibu n'abantu abamu well fanana newankubadde buli muntu avunaanyizibwa ku ndowooza ye era kiba kya bugagga kye ati ompita mwavu kubije mwetondo sajja kyankuba musumali ku mutwe njagala ntandike n'ekigambo kye mbadde saagala kutandisa ensi eno yalumbibwa ekizibu ekizibu kye kirwadde kya yero ekizibu ye mwami Museveni leero omuntu ajja wano njagala owulirize ndowooza nakulese n'oyogera olwaleero bwe tubanga tukutta olutalo lwaffe tulutunuulize Lukwago wuliriza saagala Lukwago era njagala wummule ne bwe tubanga tukutte omuntu eyayimirira ku National TV n'agamba ekyo ekifo kya Lukwago twakijungulula twakiwamu amazzi bigambo bya mwami Museveni sirikako Lukwago agende twakijungulula olwaleero nina ekigambo kye nagambye naye tewakiwulidde nagambye mwami Museveni ateeka wano omuntu n'amuteekako omuntu wansi nga gwa wadde obuyinza nagambye nti executive IGG ye yakoze ku report eyo eza IGG ez'obuli bw'enguzi Museveni yagamba baleka abo ba investor bajja kugenda ebweru w'eggwanga nenkugamba nti ebyensonga Museveni tabiwa nsonga ontutteeyo kutuukayo njagala tutunuulire ensonga eno nti waliwo mmwe kye mwerabidde oba kye weerabidde tetuganye defendinga mwami Museveni naye njagala odefendinga ng'ebintu by'otegeera oba by'omanyi dwaki nkugamba bino no anti waliwo omuntu akuvuga ng'ekituufu akimanyi naye nga yeefudde atakitegeera nti omusajja akutte n'akugamba omusajja akutte n'agamba nti ekifo kya Lukwago twakiwamu amazzi kitegeeza oyiye amazzi mu kifo tokikkiriza togenda na kukikkiriza kubaako kye kikola n'okwata omanye ekigambo kibayita executive obunene bwakyo n'oleeta executive director Jennifer Musisi n'omwapointinga n'otugamba singa twafuneyo ba Jennifer Musisi 7 eggwanga singa liri bulala bw'amala okugwa mu kalulu nga bamukubye akalulu n'agamba Jennifer Musisi mubi nnyo yandeetedde okubeera nga nfiirwa ebitundu bya Buganda sirikako muzeeyi n'atugamba nti Jennifer Musisi yandeetedde bino olwaleero tuleetedde Dorothy Kisaka Dorothy Kisaka olwaleero gwe tuwogerako gwe ndowooza nti singa obadde mukulembeze ddala ng'oli munnayuganda oyagala ensi eno singa ali mu kkomera
statement yokka gye yakola ku bantu b'ekiteezi emala omuteeka mu kkomera emyaka 25. ekyo sikiwakanya. Yalina oterekebwa kuba gyagwanidde. Tosobola yimirira mu maziga g'abantu nga n'oyo tebannafuna bantu baabwe. Nokera ku makya noga mbu mwagala ndizayininge olw'okuba abantu 30 mwe munaliisa famire yange. Tugenze eggwanga limanyiddwa abantu abatalina makulu naye nga limanyirwa lwakuba mwami Museveni. No speaker n'ayimirira n'akola statement etaliyo. Nadduka n'agenda mu State House n'avaayo n'atugamba mwami Museveni temulina kyakunkola. Dorothy Kisaka n'akola statement ey'ekigwagwa nga atalumirirwa. Ne tuyimirira wano ne tunenya Lord Mayor simwagala naye aveeko. Naye saagala tutunuulire bantu ng'omusajja yagamba ekifo kyoyo twakinaabula yakinaabula n'ekigendererwa na executive director akola ki? Lukwago kye tasobola kukola singa ddala tebali mu ntalo. Mwami Museveni gwe mulimo gwe executive ekibuga kyali kibi nga tebannateekawo executive. Kyali kibi. Kati kirungi. Mpuliriza boss wa. Kamalirize kalo ojja kuddamu oyogere. Mwami njagala kutwala ebigambo bino. Jennifer Musisi ajja twala obudde bwe nasirise mu bubwe. Nawadde njagala mwana okulira mu bubwe. Jennifer Musisi gwe yawaana n'amala n'atandika omutunuulira mu bukyamu. Olwaleero nga waliwo n'obutambi obufuluma ng'agamba yali ateekateekebwa kuttibwa. Olwaleero yagamba nti yamuttira akalulu. Mwami Museveni bino by'okugyawo Kisaka tiyagyawo Kisaka mbu alumirirwa bannayuganda abaana abaafiira ekiteezi. Yagyewo Kisaka kuba tinga 2026. Yagyewo Dorothy Kisaka kubanga akimanya abantu banyiivu eyesobola okubeera factor. Kati yeefuula omulungi akutta ono n'amuzza wano ye yeefuula omulungi ajayingire wano. Dero buli mukulu kyatunuulira atunuulidde 2026. Tuleme kulowooza ebintu ebimu tutandika obbiraba nga tubiyita ebbali okitegedde olw'okuba sebo president w'eggwanga twagala okutwala omukisa guno okutegeeza eyo public office we mukulembeze newankubadde sebo omuntu bw'olwawa tekitegeeza nti wawo. Bw'olwa mu bupangisa ku muzige wa Land Road wo tekitegeeza nti gugwo. State House y'Abannayuganda waliwo kujja oba ovuddeko otya anti kati mwami Museveni ne bano abantu nga Bobote obuzibu bwe balina. Mwami Museveni bw'aludde mu buyinza Mwami Museveni bw'aludde mu buyinza balowooza wuwe okitegedde okulowooza kibi nnyo nti ku mulembe gwaffe Mwami Museveni akaddiyiza n'abavubuka nti leero ono saagala yeefuule nti tamanyi kyayogera kujja kubuzaabuza ebigambo byange ebisembayo ku Kisaka. Dorothy Kisaka ne banno be mubadde nabo be baagobye ndowooza tebalina kye baabakoze kubanga KCC babadde basoloozawo biliyoni obuwumbi 4 naye nga mu KCC watuuka 3 akamu kabadde kabulira mu bbo. Abantu ab'enjawulo bazze nga baleeta bamusiga nsimbi okubeera nga kasasiro oyo bamukolamu ebintu eby'enjawulo nga basaba nguzi nga babasaba enguzi yawunzisa asse bantu bwe yamaze okutta abantu ate bo bennyini ne bakola bi statement eby'ekigwagwa. Lino eggwanga terigenda kubeeramu bantu nti mutegeera muli bagezi muli mu position ezo nga mukiikirira ffe ate nga muzikutte ne muzikozesa ng'ekitagasa olw'obunafu bw'omuntu atukulembera. Nakoze story ya Idi Amin bwe yali akatuula mu office ng'amaze okuwamba press conference ye yasooka yagamba bw'ati yagamba omuntu yenna ng'oli mu public office ensobi yonna gy'onookola nja kugoberawo
oba gwe minisita obaani naga singa onasangibwa ng'oli ku ssente z'Abannayuganda njagala nkimaking clear ojja kuttibwa. Lwaki bano bakisaka tubalina? Kubanga mwami Museveni baakola nabo. Emu ku mpaji ya NRM yenguzi. Emu ku mpaji ya NRM ebiwaniride NRM nguzi. Kwale singa singuzi singa baje muwezi bakyali mu government. Singa singuzi basamu kutesa singa tebali munda. Gwabadde oyogerako tubulye ku by'ekisaawe ky'eggwanga anti odefendinga government. Njagala first of all okutunuulira ensonga enkulu tuleme nnyo okutunuulira ku busongasonga njagala twogere ku nsonga enkulu. Bino byonna bituufu ebiriwo ebyogerwa byonna bituufu ye tufube nnyo okulaba nti ebyogerwa mu butuufu bwabyo bina bwe biyambira eggwanga. Nze nzikiriziganya n'abakulu bano ku kyoggoba gundi nti executive director yabadde talina makulu ng'era Lord Mayor naye bwali talina makulu ebbanga lyonna era tabadde na makulu ebbanga lyonna. Okyegedde okuva lwe yajja abadde akozesa ofiisi y'Abannakampala ey'okubeera Lord Mayor kukola ye bibye byayagala naye ng'ate abitunuuliza kwegamba alwaniramu byabufuzi mu ofiisi y'Abannakampala eyandibadde bayamba okukola emirimu egy'enjawulo ye alwanira mu ofiisi lwa byabufuzi n'ebigenderako. Ekyokubiri oba kye nandyagadde okuttanya ku nsonga y'omukulu. Nze siri wano ku defendinga Museveni oba President Museveni naye ndi wano ku defendinga government eyange government ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ye president. Ekyo kye njagala otegeere government si ya Museveni. Government yaffe ye yagikulira. Ontegedde bulungi nnyo naye yaffe naawe mwoli. Obote ebintu bino ebyokwebulankanya n'ojjano ku show n'otulimbalimba ukola ki kati ayogera kyo kati kyayogera ayina ensonga leka agiguse tuleme kufuula abantu leka agiguse ebintu bino obote ebyokwebulankanya buli kadde wano bwe n'olimbira mu kigambo gavumenti ne president luli wakitegeera ne wulira obote luli wajja wano ffenna ne twadimitinga oyogedde bulungi olese example kino tukifule kyanga kale katono olese example kakati kino tukifule awo katuulira kajja tuulira tukaleka wuliriza lwaki mukifule kyangu nga kizibu olaba kibalemi muri bangi leka tusooka tumuwe omukisa tutandikire uwo government teriko nyiniyo yaffe akikulembera ye mukulembeze waayo president nedda sooka obasajja obanyonyole gavumenti kyeki nedda anti kati mumuguddeko kiyifuyifu tuleme kwefuula bagwagwa kituufu abasajja onaabanyonyola oda omusajja amalirize statement ye bakwasa omukwo njagala kubuuza ebibuuzo njagala kubuuza Constitution ya Uganda yakakyusibwamu ebintu byenjagala okunokolayo bibiri age limit term limit ebyo byonna gwe wabiwagira okubikyusa tokalekaawo saabiwagira tewabiwagira kale toli Munnayuganda sigwe gavumenti wakolawo ki oba ani yabiyisa ebintu ebyo byayitira mu parliament ekikirwani omanye byaliwo ku limiti mpuliriza omanyi leka tulebe abantu bano leka tulebe basiriwaza ate leka naffe kenyini tuleme kwewunza
eggwanga lino yesebo lirina alikulembera, lirina parliament y'eggwanga, lirina n'ebirala bingi nnyo. Age limit ono gyayogerako 120 yako kali kago term limit eyo yali term limit. Ebintu ebyo byonna bisaliddwawo mu parliament yammwe eyo mu government yani mpuliriza anti mu parliament yammwe fe ontegedde kwa tuogera ne bali ontegedde parliament erimu sisubira nti wano gwe ova mu district ki nze ndi wano Makindye. Oli Makindye tewaliwo MP Makindye si district nedda division anti kati njogera ku MP tewaliwo MP so wanyana bamukuba kyamukubya ng'ali wakati mu kuwakanya ekyo mpuliriza kati ate ombuuzizza ne nkugamba waali ankiikirira kale program egenda wano argument ezigenda kugwa because kitanize into argument ezibadde discussion so next time tugenda kubeera nga tutandikira wano program empiso bwete bwefundikidde program kakati sikukitegera what are you trying to do katusibule kanjogere government gwetekako kamera government omwana wange bamukuba nambozi yamenyeko mugongo kubyoyogerako olwo parliament ye yabiisa kakati parliament oyagala tukole tutya teriiwo producer twasibudde dda teriiwo ekidandali kakati bwe kiba kidandali ani alimu gwani abyonoona ani agituusizaawo gye mwalina yali efaanana etya wuliriza olinayo parliament esinga eyo yali ebaddewo esinga eyo olinayo parliament eyali esinze ku eyo gye tulina eyo parliament eye 11 ate eye 11 ate Museveni atandise kuvuga kati yafuga dda ndowooza anti gyagenda mu maaso n'okuba ng'afuga n'okwongera okwonoona leero tulina parliament etakyalina makulu etakyalina kitiibwa because omuntu ali mu buyinza ayagala gifaananya nga abantu mwenna bwe muti bwe mufaanana omanyi lwaki bwe bati bafaanana bwe bati bwe bafaanana olaba ne parliament sho mujijjemu alikuliza tokyalina makulu it doesn't matter namwe abatupu bwe mutebe mu reactinga you react like that babuza mwami Museveni uliriza temuzayo ono ekigambo kyayogedde mukama we kiyakozesa nga bamubuuza lwaki towummula naga it doesn't matter he doesn't working for you I'm working for my children my grandchildren tuli bazukulu kati nona akugambye tebimukwata uliriza sokale no ngambe that does not matter gwe kyemuli mu kwogerako tekimatalinga uli tekimatalinga no leka tuwele komye wano onako egenda kugwa ongambye sina makulu kati nze njigula igala tekitegeza munyi nze sinfiga nete mulemyo communicating abasajja bakubuuziza n'obaddamu ate mbanziramu ate ne mukibuukira ati naawe oba obaddamu nabibuuza ate nabo we bakubuuza kati sigenda babuuza kati togenda babuuza omuzindalo naye engalo zifuge omuzindalo gwo gusigala gulira nange mbenga mpulikika nona awulirwa bitaliyo nkwanukule very good kati ekibuuzo ky'omusajja oddamu kyono oddamu kyoli ekyono kyabadde ki ekibuuzo kyo kibadde ki kyabadde ki taata kati obadde okola kikufana that's what I'm trying to say era ntegedde n'ekibuuzo kye namubuuza olwane nange lwa microphone eri nowerabira ebibuuzo nga musanvu abuuziza ekya parliament lwanso abuuziza ekya parliament abuuziza ekya president kibadde kibuuzo kibadde ki mbuuzizza ate kati obuuzizza ate wano ngambe tobuuzizza kibuuzo kati what are you trying to say abantu balina obuzibu nti oli buuza nkudde kale kambiddemu mbikubuuza embuuza kanziremu mubuuze tukitegedde ekiteeso kyayita mu parliament
parliament omuli ekiteeso ekikyayita mu parliament naye nga kyaleka abamu balema bamenyesa emigongo ki ekyamenya abantu abo emigongo kakuulira akazindaalo kabeere kati wano ekyamenya abantu abo emigongo waliwo obutakkanya mu parliament ontegedde kubanga parliament ebeeramu sides bbiri oba ssatu mulimu aba independence mulimu aba ruling government mubaamu n'aba opposition ontegedde waliwo obutakkanya omwali okubeera nti waliwo abantu abagamba nti obululu obwo bubbiddwa oba waliwo abaalidde ssente mwalimu abagamba nti tebabikkiriza katono nnyo mu gavumenti ekola obulungi nga enguzi efuba okugirinnya ku nfeete lwaki ssente ziba ziyingira nnyo mu nsonga z'obulu zituuka okuttiŋŋanya abantu gavumenti eno nnungi eya Museveni naye ekimu ku bigisoomoozezza y'enguzi ereetebwa baani enguzi eyo eviira ddala gye tuwangaalira naffe ffennyini tuli bali banguzi naawe wano n'oli wali abamu bagirya nga tebamanyi abalala bagirya nga ddala bakimanyi abalala tebasaanidde kubeera mu bifo ebyo era abantu abo balondebwa gye balondebbwa yonna gye baba bavudde okujja mu parliament waliwo we balonda nga baali basomesa abalala baali basawo abalala baali babulooka abalala baali babbi era bwe batuuka eno batambula n'obubbi bwabwe n'ebigenderako byakwo mu gavumenti yaffe yogambye mabegako ekulirwa obuliriza ekulirwa president Museveni ekibuuzo kyoli kiweddeyo kyanukula ekirwa eky'omusajja oli kyakubuuziza mpuliriza bulungi ati nedda anti wajjeyo akazindaalo kuba yambuza buuza kyekyabaawo eno ye puroguramu empiso muwulirye endowooza z'abantu ab'enjawulo mu by'obufuzi n'obukulembeze tukuba ttooki mu ebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi bye batuuseeko ne bye twatuma okutuusa ebirowoozo ne bakusa mbuto zaabwe empiso efumita erumya ate ewonya jjukira ensi etandika naawe ne b'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza empiso esiiwa naye ewonya mujja kiwulira ekyamenya emigongo ama tubuuze ekirala ekyamenya emigongo kigambye waliwo obutakkaanya ebibuuzo biweddeyo puroguramu egana Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuletedde estates ne ploti ez'enjawulo okwetola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina ploti ebugema okuliraana emabega wa university 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kw'oteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisuula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo biba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15